abasajja bajoze ne tamale mirundi binono n'ebirala betugenda okuba nti tukutuusaako ng'omukulu amanyikiddwa nga Franka Gashumba omwewulirirako tukaniriza natera ku mukotu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyirira obuzi wampita ntambi kimso Richmond Maxwell kino kuba nti otambula naffe all the time now nga tukyali ne system y'okuba nti abantu abasinga obungi especially abajja nga abanunuzi bagenda mu maaso n'okuba nti bennulanga bo bennyini ntegeeza okuba nti babba eggwanga n'okukola nti bakola kye bayita press censorship oba okuba nti bano basupervisinga n'okuba nti bagaana bonna abagezaako kuba nti boogerako amazima kwebakwatako ku mpewo bigenda mu maaso. Omukulu amanyikiddwa nga tamale mirundi programu ye ey'oku TV gy'abadde akola ne musajja mukulu amanyikiddwa nga kaziwe Bashir Mbazira bagimugyeko nawo tamale mirundi agamba nti bano abakulu tebajja kununula ggwanga nga we bagamba babbye eggwanga nti ye basooka kumugoba ku kaboozi program gyali akola yali agikola ne basajja mivule yali yakumaca nnyo baali bagiyita simuka bwe batyo ne bamufuubutula because yali ayogera ku bamafia bali mu system ya Uganda kugatana n'okuba nti abe exposinga then bwe yatandika ku NBS era system zezimu ne Samson Muyanga babafuubutulera kati kize ku tamale mirundi bamugobye ku NBS era njagala kuleetera wano omusajja mukulu amanyikiddwa nga Franka Gashumba abeeko ne byatangaaza eggwanga mpola mpola awekumire wano wademo kuba nti osubscribinga n'otuteekako ne notification button eyo oba akadaako ne tuba nti tufuna bwe tugenda live loud and clear. Nawulidde nti n'omukenkufu tamale mirundi ne bamufulumiza bana abasajja enziba gye babbyemu eggwanga bannayuganda bwe mulimanya enziba abasajja bano gye babbyemu eggwanga mwenna mujja kweyambula amasaati mutambule ku streets za Kampala. These vampires have successfully looted this country. For the last 34 years, there's nothing tangible they can show apart from looting this country. Ate tebalikkiriza muntu n'omu asimula bannayuganda. Basooka nze n'emivule ne banfulumya ku radio wano akaboozi. Mujjukira? Netandika program ku NBS okubayita The Eagle. Nagikola omwezi gumu netandika okubeera must watch. Ompulya. Naffe nange ne banfulumya. Kuba nayogera ku Gabbi. Era mugana nkaliisa nandaga nti waliyo abantu abatalina kwogerwako ne mugamba nze bwe mba nkola show wano sina gwe soogera kukujjako Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Ne nfuluma kati ne mulundi bamufulumiza. These thieves, these vampires, these idiots, these parasites, they have rooted this country. Tebajja kulekawo ddoboozi lyonna lisisimula bannayuganda. Gana Agabbi gayina network buli wantu. They are so sophisticated that beating them mwetaga uprising mwenna bannayuganda mwimuke. Kino kakibabuulira. Bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Gashumba, lwa Bobi Wine, lwa Tamale Mirundi, lwa Dr. Kizza Besigye, lwa Mao mbasekeredde. Mbasekeredde. Gana Agabbi. Mwesinga mumanya abasajja be babbye eggwanga lino. Bano abajjanga abanunuzi beenunula babbye eggwanga beyond repair. Eddagala lirimu. Temulowoozaayo mu akalulu kagenda kununula Uganda muveeyo twerwaneko. It's now or never. Muganda ngero kwagwe abagandi bajooga. Abasajja bajooga bano. Tekankubulira. Babbye buli sente eri mu ggwanga. Nkedde ku makya nva ku working out. That's what I do first thing in the morning. Mba ningo stress y'abana ababbi. Mugamba mutya mbu temwagala kusasula bad black. Mbu buli muntu yali volunteer. Stupidness of the highest level. Volunteer waki. Mu Uganda projects ezimu ezifunye sente zifunye funding ye COVID-19. Sente zo muziteekawo. Musasule omukazi sente ze. And to me, teri muntu akunze bannayuganda naddala banne bamalaaya nga bad black. Ne muvayo ne mugamba she was a volunteer. Kuki nga volunteer lingira kuki? Mumuwe sente ze. Mwabali mu project za COVID-19 tumanyi what you own. Hotelu za musuza abantu. Ezimu hoteli muzisasula nga temulina mulwadde asulamu. Tubimanyi. Mumuloza situtegeera. Kati ng'ekirala kino. Ekya Yusufu Balirino. Omwana yakoledde CBS I think for the last 20 years.
2005 na organizinga Villa Maria Youth Cup. Jeno Salimu Sale yali omugenyi omukulu. Jose Chameleon yali performing guest. Omuntu yali reporting emizanyo ejo from day one up to the end. It was Yusuf Balwino of Uganda. Era namujanga ku CBS ngena naye Masaka. Mugamba omuntu atabakoleranga. Sebo Katikiro wa Buganda gwosiba ogamba mbuno obwerufu. Obwerufu buliwa nga balino tasasulwa. Omusajja mu mbeera gye mulaba gyalimu. Bwerufu kibo mwogerako. Bwe tuvayo ne tubyogerako ne mugamba mu Gashumba alumbi Obuganda. No, bwe nabyogerako ne mugamba ati numbi Obuganda. No, tebabalimba. Nze ndi very calculative nga njogera. Very calculative. Who doesn't know? Ani atamanyi Balirino of Uganda timukozi wa CBS. Ani atakimanyi? Akasajja mu mbeera gye kalimu kulajana. Temusobola kawa sente zaako. Mwita berufu. Bwe tubyogerako Gashumba atulumbi. Nze nga nkyali mulamu. Omuntu yenna anyigiriza abantu in any form. Tujja kukyogera kate ekitabo ekitukuvu Quran kyo kyenkyagala kigamba nti ekintu bwato kyagala kyogereko. Bwe kiba kikulemye okwogera kirwanyise. Bwe kikulema okulwanyisa kikolimire. Do something mwe bannayuganda mubeereko kye mukola. Nze radio bazingobako ne TV. Ne tamale minu ne bamufulumiza. Muganda wa Kasire Gwanga yafa ani agenda obogerera. Kiri deliberate betaga a stupid docile society sirise. Mukozese every tool gye muyina okwerwanako. Eno Uganda gye tulwanirira si ya Besigye, si ya Bobby Wine, si ya Mao, si ya muntu, si ya mirundi, si ya ndufena yaffe. Ngenda kola lives nyingi I think this week. Bintu bingi byembadde ndaba nenga ndi terribly busy. Bandi Bulaka yakolera bwerere kuki? Mwenga muzimbye Kampala yonna mugimazeewo. Mugeza amagulu gonna mugeza obubina mulinganga enjovu. Olwasente ze mufunye mwayina ki? Before 1986 mwayina ki? Mwayina ki? Mwali baavu balunkusi abawedde emirimu mwayina ki? Mutulage kye mwayina before 1986. Temwagenda mu nsiko kununula gwanga mwagenda kubba era mulibbye. Barakana shuwa buli muntu aparticipate ze mukubbe gwanga lino. Mujja kisasulira one day. We cannot allow this country to be administered by a few vampires who run in this country now. Mubye buli wantu, mubye mu URA, mubye mu UNRA, mubye mu Ministry of Finance, mubye mu KCC, mubye mu Civil Aviation, buli wa mu babubi, temwina kye mukolera bantu. Emyaka 34 mu buyinza. Government ekyagulira abantu mu radio mu kyalo. Nga bakitaffe 1970s bavanga Masaka ne bajje Kampala ne bagula a brand new car. Bakitaffe 34 years mu Uganda, 34 years bumugulira abantu masks ya siringi 10,000. Bwebanga society tesobola kwegulira mask ya siringi 10,000, then there is a leadership crisis. Mwavuwaza abantu to the extent mubawo obuwunga, lwaki mumpa obuwunga, lwaki mumusalawo kyendya? Mwe situli basiru fenna 34 years gavu abantu tebasobola kwebeezaawo n'ogamba nti okuza abantu. Yesu agenda kudda ku nsi mukyalimba abantu mubagulira enkumbi zine z'omugongo. 34 years in power, 21st century abantu bakyalimisa obukumbi. Ate kamba bulire tewakyali muntu alina monopoly ku bantu. Teri radio TV station owning abantu bawuliza program. Nze sina show name gye ndimu ku radio TV nenyina abantu abawera million following. Ate kino kankibabuliyemu abanyonyonsa abakozesa radio ne TV otwonoona. Lulimu alina monopoly nga UBC bwe batayogedde kintu teri akimanya. New Vision bwe batewandise muntu teri akimanya. Kati buli muntu nsinzira wano wendi nenkasuka ensi yonna neewulira. Pukiri tekyalimbu CBS bwe batempadde program. Ennaku ezo yamala wiiki 3 ng'ekunga abantu kunkolako obulabe na kunsosola. Honestly, radio station inomala 3 weeks mukunga abantu bankuleko obulabe. Naye twali tubalinze era tukyabalinze baba mujje. Tukyabalinze. Twali tubalinze nga Christmas. Tubalinze nga abaddu ba Allah be balumba Yidi. It's unbelievable. Radio station ne mukunga abantu bambule bankoleki nsula ku mizigo gyabwe. Buli kyennyina nyina ekyapa kyakyo. Buli kyennyina
kitange tiyazikibwa ku ttaka lya Millicent, yazikibwa ku ttaka lye. Mumbole munkoleki dirwe mundaba mu meeting zebika dirwe muzindabamu eneddira nte ye Rwanda ezire z'amayembe si buno butubukala majjo obuyembe bombi. Sebo Katikiro wa Buganda wayingira office ng'ogamba obwerufu sorting ensonga y'abalimi. This is unbelievable. A poor man by like Baliruno nadda ku TV ku social media okulajana. Mutuswaziza nnyo. Mutuswaziza nnyo. Tamale mirundi kino kikugamba. Bukukirizo sayininga ebyo biwandiiko mbu ono tomwogerako no bagenda kugoba ne ku radio gyoli no tomwogerako